Ozalu kukoti omwana. Nilinya noli mujjako n'omuwasimanyi sente. Samuzalu kuse. Wamusonyiye. Naye famire yaffe yatudde. Netumujjako erinnya lya Mirundi. Nze ne muwasa enkima. N'omuwasa enkima? Ettama lisenkima. Yakoze ekyate. Waffe erinnya Mirundi tulivaliwenga nnyo. Mirundi kitegeeza bulevale. Kaze Mirundi. Kaze Mirundi. Mfe, I'm an admirer of my father. My father was brave. Mu second world war bali tebakkiriza mulekwa kugenda mu lutalo. Mu Buganda tebamuwandiika. My father rode a bicycle to Tololo. Was recruited as a Tololo man to Gandhi fight. Era when nali noonya sente ze zakasiimoke, I go to Tololo. Mirundi was recruited as a Tololo man to beat Buganda's requirement. Nti an orphan, kitawe yali afudde. My father bwe yagenda mu second world war, yali mu intelligence. Performed well. Era waliwo omusajja ali Matugga. Yanga nti njagala okulaga, yali mu signal department. My father was highly intelligent. Yali mu signal department. Sajja oyo yafa, nendooza Matugga eyo batabani be bakyalina ebifaananyi byonna mbinoonya. My father from the second world war yayingira post office, ended up in Kabale. N'abeerako mutaputa mu kooti. Era one of the reasons why my father married my mother, kubeera mutaputa mu kooti. Nga mama oyo amumatira nnyo. Nga bwataputa mama we agamba omusajja mutaputa wo mu kooti. Amanyi oluzungu. Omwana ono tayinza kujooga linnya lyaffe. N'agamba ti nze chairman w'ekibiina ekigatta abavubuka abafumbirwa abakazi. Ewaffe tekiriiyo. Omwana yakyogedde. Yekyogedde nembuuza ne Kasuku nti azannya oba tazannya. Yes. Tekisoboka. Tigwe chairman w'abafumbirwa. Asigadde kutukuba kigambo kimu nti ndi musiyazi. We cannot allow this gundi. Ffe tulina abagezi bangi nnyo badokita ba lawyer baani. We cannot allow one man to destroy our family. Neli mujjeeko. Family yantumye neetuula nembaga nze ndi mujjeeko tumutume Senkima. Bawini bonna baatume. Asigadde ekintu kimu. Bawini si bakimekaze mu family yaffe. No. Kuba mudifendi nze ebbanga ddene. Ne banene baga nti muwagira. Nemanye eno dispensation yalimu yaba Kasuku y'abaani. That is age group. Gundi publicity and chi bimutedde ku nerves nze ndwawo kuto omuntu. Netuyinza kutugamba waffe. Ngiye okulira ekibiina. Ekigatta abasajja abafumbirwa. Kati erinnya lye yani ettuufu. Senkima. Senkima erya Mirundi. Tamale Senkima. Tamale Senkima. Erya Mirundi lyo twali mujjeeko. Mirundi is a powerful name in our family. I don't know what is wrong with this younger man. Simanyi. Nedda. Tomanyi nti waliwo omuvubuka omukazi gwe yagobye. Ne bamuleetebwe nga ye chairman. Tulina okwoza engoye. Tulina okwoza empale z'abakazi. Tulina okubanga abakazi tubateekamu respect. Oyo tayinza kuba mutaani wa Mirundi. Tayinza kalinga Mirundi zineemu. Sinza mwegaana. Mwana wange mu buli kintu kyonna. Naye erinnya Mirundi. Intelligent man is what? Naye is in a bad company. Yaba Kasuku awo. Kasuku abikola? Anti mbulira gw'oyita naye. Nedda Kasuku tabikola. Kasuku musajja, soba, akola ebintu bye, akola ki? Naye no, we cannot tolerate this as a family. Najja kudda yeetonde. Mumanyi ajja kwetonde ekibiina kiveemu mumuddiza erinnya lye. Yes. Musajja w'amaanyi. Today tali presenting Mirundi. Era mu family yammwe bwe muyimirira abeera mabega. Mirundi tayinza kubeera nga yakulira ekibiina. Waliwo omusajja bamuyita Ford. Ford be bakola emmotoka. Ford, Gerald Ford yafugaga America.
Nixon bamujeeko ne Ford yatuuka n'aga nti erinnya Ford tulijewo kubanga era nempulira nti eyakutte omukazi ye Ford gwe bakubidde mu bbaala ye Ford gwe bakoze bwe bati ye Ford ename mastikale efamily name eyina okuba ng'eyina dignity egigenderako nti nze Mirundi wali oddeko nti nwanidde mu bbaala n'amaanyi genyini tugali nga yina nnyo komando nontakulako mu bbaala eŋŋumi ne saati nkijamu naye because I carry this name Mirundi erya family abo prove nze nwanyisa banwanyisa ng'oyagala okunhumiliatinga olutalo kuba ayinamu intelligent ayinamu knowledgeable and powerful ayino tosobola kumpangula nze sibeera humiliated mu life you are humiliating the name Mirundi kakati oyo omwana erya Mirundi twali mujeeko omwana yagenze n'agamba mbu yakulira ekibiina ky'abasajja abafumbirwa n'ayita munne w'emukono naye bw'abanga Mirundi senga we yavuma abantu n'afuna ettaka kati ate muzzukulu yawasa abakazi basatu anti wulira muzzukulu aba akoze avume wakiri okuvuma kulyokke naye okufumbirwa family yabyafaayo kati tayinza kufumbirwa afaanana ani bw'ovuma ngamba afaanana senga Nakabugo yavuma abantu ku kyalo n'abazimbamu ennyumba jjajja azaala kitange naye yali muvumi okumanya jjajja azaala kitange yali muzibu nnyo Nakabugo bamukubaganya yalina akabina nga bw'olaba wini kakati abasajja bakubaganya Nakabugo luddawa yalina bbaalayi bamukubaganya omwatta munne addukira ewa nnyina ewa jjajjaffe azaala ani azaala senga senga jjajja bwe yalaba abasirikale abafudde ekalisito bambala ennyimpi bambala kalapata n'atema ettooke n'agamba Nakabugo weebake mu ttooke abasirikale ne bajja tulabye Nakabugo wano ayingidde wamu mundage munyuma n'agibikkula abasirikale badduke yababuuza aliwa Nakabugo aliwa gwe mulabye wano mufuuze obanzeka kati ayingiddewa jjajja n'azifungula abaserikale bedde omukazi omukadde omukunamira agadduka emisinde era gyoba nti nze nange ebyo ebyegundi ebyo biri jjajja nga we babbye embuzi awandulawo ddusu tetambula kyona nange tebanziba naye si bya bulogo fe tetuloga naye omwana yatukoze bubi nnyo famire yaffe yagisanyalaziza okyasa kirala kati mulese ekipya tewali tayinza avume bamukube asale endongo ye naye ekyokufumbira waffe tekiriyo mwana we mwekambabuulire ffe banyaffe wetwakulite mulowooza nti tewaliwo bakazi bagagga babayitanga abakazi abaguuda mbajjukira era bajja mu sekendi waadiwo abaserikale bwe baddayo ku byalo bagenda ne sente nyingi Omuseveni agudde n'amagato ge bagulanga miyiro gya mwenge abazungu baabo bano Museveni balirizinga nti balitayarize bagenze naki abazungu bakwata sente ne baziwa bakawunawo nga bo bamanyi bagenda kukoononeka mu nnaku ntono nnyo. They will never cause trouble in the colonial countries. Era nze nasoma history nga batugamba nti colonialism, one of the contributors were ex-servicemen. Mu Buganda tebaalimu, envunza zaali zibalumi, kabuuti nga bazitunze. Omanyire kabuuti baziyitanga tugwe mu ttuba mu nnyimbe, tugwe mu ttuba nga Abaseveni baatunda dda wala gy'oyinza okusitula buutu. Kakati abakazi abatunzi b'omwenge ababba ssente z'Abaseveni baafuuka abaguuda. Kyova olaba nti ekyalo Najjanankumbi mwe temukimanyi. Najjanankumbi mwabeerangamu bamalaaya abeetunda mu Kampala. Nze Najjanankumbi oga yakulima Masajja Kibuye byayina meaning yabyo. These were the products
of ex-servicemen. Within a very short time, ex-servicemen bali nga walaja abamazeewo abakazi ne babakolamu ssente. Neffe banyaffe bwe baatukuliza nga ku kyalo kwaliko omukazi nga omuvuka bamwita Kaalido. Kaalido omukazi yamuwasa nga amusogolera mwenge. Kaalido era tiyazaala. No, tiyazaala. Anti bali bakugambanga nti omugaati oguliko bata ne sausage naki. Kakati ffe mu buto nga famire ziri emigaati okujjako yewe waffe kitange yalina be anti yalina beekeri ate ebifulo nga tewalegwe muguza era nze abaana banwaniranga okuntwala ku ssomero banzi 10 kitange yalina beekeri. Yes, kakati bwe wajjanga ewaka n'obuuza Mole tinina enkulu zange zenjagala okunjasiza tamale mirundi nga zireete wano. Zireete azikwasize wano ewa otajja kujjayo kubanga bw'amala okukapucalinga ye kiro y'ennyama emu agigula mugira mwembi. Kakati ko bwe oyina amaka kiro y'ennyama olya luzi olowooza nti oli omukazi mufumbi nnyo. Tetwakkirizako bannakiyombekedde naye temulowooza tebaaliwo. Timwe abavubuka musazeewo okufumbirwa tebaaliwo era nga bwe bakikuvuma nti gwe oli mukamukazi nga mu public tosobola kuyimirirawo. Anti abaana akati banoonya ssente. Nedda famire yaffe tennatuuka ku eyo level. Nze bankubye emyaka 10 naye olaba sirina kyejjambala. Mwana mumuyambeyambeko. Si mwavu alina omulimu gwe naye mwonoonefu alina gurupu gye kasitodira ekibi demystifyinga nkembagamba timumuddira obusiyazi obutaliiyo ne mubujjako stigma noono okufumbirwa akuggyeko stigma which I cannot accept. Tituyize ffe mukisa tirinya twali muggyeko okutte kuba eri muzaalukuka waffe naye effujjo limuyitiridde. Bannange nze nali wafujjo okuva mu buto naye nina bye saakolako. Kati era muli muggyeko temuli muggyeko kubanga bupapula byakyayinako mirundi. Oba mumuyintabinga temugamba nti yetamale mirundi. Yetamale mirundi temuli muggyeko. Mirundi lyali mujiddwako. You have to protect our father's name as we atiti yalituuma bantu bangi. Mirundi yalituuma mwana wa muganda awi mene. Kati ono ani amutuuma mirundi? Yalijja kulyange. Yalijja yaliewa. Nze nali mutuuma. Kakati ne dokita ye mirundi. One of the doctors is mirundi. None ali mu parliament ye John mirundi. I thought that they would adapt gundi ya jjajja. Ne Lodi Mayor naye mirundi. Anti Lodi Mayor tulina Oluganda naye ate tatwagala. Muhammad tatwagala. Lukwaga ine obizibu ne maama we ye yava. Maama we yafumbirwamu nga mirundi yakadde. Lukwaga ine omutima mubi kuffe. Tatwagala bahamu baani. Tatwagala abalwanyisa bulwanyisa. Lukwago we waffe. Waffe. Mayor. Naye tatwagala. Chichi. Yajja newa kitaffe akyasigaddewo yawasa nnyina wa Lukwago omuto. Taata waffe akyasigaddewo. Taata wamu. Gwe tuyina. Naye Lukwago tatwagala. Tayagala kukyogirako nti tamale mirundi muganda wange. Okujjako ng'ali mu ddenja bamutwala. Muganda wange aliwa. Oba temuliraanika. Ayagala nnyo ssente. Lukwago talirira. Lukwago alina ebintu bibiri bye mutamanyi. Lukwago waatafuga tabeerawo. Alinga Obote. Obote yagamba nti to be a king, to be a servant in heaven, I rather be a king mu muliro.